Bango liri amalanga musiraamu. Ennyo ery'obusiraamu terimuvuddeeko. Abamuganda wo era akubanja. Ebyo ebintu ebimeka ebivunaanyizibwako. Kati waliwo abagamba mu butadde. Tetubasaalira ekisooka n'ekigambo mu butadde tebakimanyi. Onansonyiwa abasinga obungi tebakimanyi. Era ddi lwe tugamba nti fulaani mu butadde tukimukakasaako. Sinziira ku dawaabit abamanyi ze baateekawo nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nga Shaatibi mu al-I'tisam. Naye bwe tugamba nti kama yaqulu al-ba'd ti kullu man waqa fi bid'a fahuwa mubtadi'. Buli agwa mu bid'a abeera ki? Abeera mubtadi'. Hada min haythu al-lugha. Min haythu al-lugha. Mulimi naam, naye shar'an Muslim. Muntu okumuyita mubtadi'. Waliwo abantu abamanyi bye baatunuulira. Ekirala kye njagala okutuukako nti bid'a mughalladha. Obudde mu bid'a ennene mughalladha enzito eyawula mu basiraamu mathalan olina abeera kibiina oba yayatiikirira ng'emanyiddwa nnyo nti bid'a yoyo gwekutulako n'omuwalana. Naye wano mu Uganda ng'ogyeko bid'a zino ez'abasuufi ate ng'abasinga obungi mu bo tebamanyi ate tebali mu ziri eza ddiipu ezeewala enzito era tebabimanyi nabimanya eby'Abahallaji, Ibn Arabi, Ghazali. Ebyo ebigamba nti wahdatul wujud tebabimanyi. Wabula bagamba nti tutendereza Allah ne baleetawo obulaadi bwabwe. Al-mubtada obuzuule. Kati bid'a esinga obi wano gye tulina ey'Abarafida ey'Abashia abasahaba. Kati baatandika okuvumira ddala abasahaba n'okubakaafuwaza n'okuga Qur'ani gye tulina nkendeevu ne aqiida yaabwe gye balina mu ba'imma n'okubasukkulumya hatta ne ku bannabbi. Kati eyo bid'a gye tulina embi era omusiraamu asaana agirwanyise nnyo ereme kuyingira mu maka ge. Kati abasigadde bonna baba baki? Basiraamu. Tubasembeza tukolagane nabo. Empalana eriyo esitula waali etatusembeza naye n'okuzimba emizikiti nti guno gwaffe guli gw'abazeeyi ya bid'a ki teyawula mu basiraamu jamaa teriwo ya akhil karim mwegendereze. Naye sitegeeza bid'a wadde ghayr mughalladha si nzito mukhaffafa tetuzoogerako tuzireke wabula wajadilhum billati hiya ahsan.